Essaala y'okwenenya yandibadde etya? Tusooka kwewombeka mu maaso ga Mukama n'omutima ogumenyese n'emmeeme emenyese eka ne tukkakkana mu maaso ga Mukama. Ekiddako okumanya n'okutegeera kiki kye neenenya. Neenenya kibi, nsobi oba kusobya oba musango oba butali butuukirivu. Teeka ki lyemmenye lya Mukama oba kiragiro ki ekya Mukama kimmenye. Biki ebivudde mu nsobi eyo oba mutali butuukirivu oba mu kibi ekyo. Era obubi obwo bukosezza baani? Omuzadde ayinza okwonoona naye ensobi gy'akoze oba ekibi ky'akoze ne kitwaliramu abaana. Omuntu omu ayinza okukola ensobi ku mulimu naye netwaliramu n'abakozi abalala. Omwana omu mu famire ayinza okukola ensobi naye netwaliramu abaana abalala bonna neyonoona obulamu bwabwe bwonna bwonna. Kati tulina okumanya nti n'okutegeera kibi ki, tumenye mateeka ki, biki ebivuddemu, bitwaliddemu baani. Mukama agamba mu Yeremiya 3:13 nti kkiriza bukkiriza, kkiriza nti oyonoonye mu maaso gange, nti okoze ensobi mu maaso gange. Ne tulyoka tujja mu maaso ga Mukama n'okwenenya, ne twenenya ebibi byaffe bye tukoze okusinziira ku kumanya kwe tufunye, nga tukkiriza mu maaso ga Mukama ensobi zaffe, ne twenenya obutali butuukirivu n'ekibi n'omusango bye tumanyi, ne tubyatula mu maaso ga Mukama, ne twatula ensobi ezivuddemu, ne twatula ababadde affected, ne twatula amateeka ge tumenye mu maaso ga Mukama. Yokaana ekisooka ssuula esooka n'olunyonyo lw'omwenda nti Mukama yasonyiwa obutali butuukirivu bwaffe. Bwe tumala okwenenya, awo ne tusaba Mukama atunaazeeko obutali butuukirivu bwaffe era nga bw'agambye. Atunaaza naki? N'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo gutunaazaako buli bubi, gutunaazaako buli butali butuukirivu bwonna obututawaanya. Gulina amaanyi aganaazaawo buli nsobi yonna, buli musango ne bivaawo mu bulamu bwaffe. Tusobola okukozesa omusaayi gwa Yesu n'okulongoosa abantu abalala n'ebintu ebirala n'ekyalo gy'obeera. Omusaayi gwa Yesu gusobola okukinaaza. Bw'ogutuma okunaaza ebifo ebyo, buli awali ebbaala, buli we battira abantu, buli bano abakyala abakolera ejjaabu ekiro we babeera, n'otumayo omusaayi gwa Yesu gulongoose abantu, abaana, gulongoose obufumbo, gulongoose amaka, gulongoose ekkanisa, gulongoose eggwanga. Mukama n'aggyawo obutali butuukirivu, n'aggyawo ebibi n'omusango ku ggwanga, ku bitundu gye tubeera, ku bakulembeze, ku basumba. Mu kifo ky'obwogerako obwogezi ne twanika obwerere bwabwe ne tubasabira Mukama asaasire, Mukama alokole, Mukama asonyiwe. Mu kifo ky'okwanika obwanisa abantu tubika ku bwerere bwabwe n'omusaayi gwa Yesu. Mukama n'atunaaza, n'anaaza emimwa gyaffe, luli ebibadde bivaamu nga bya ŋŋambo, kumenya mitima gy'abantu, kumenya nkolagana olw'ebigambo, ng'ebigambo biringanga kaso kasala. N'anaaza emimwa gyaffe n'agitukuza n'agikyusa, n'akyusa emmeeme zaffe n'emitima, n'aggyamu buli butali butuukirivu na bubi na misango, n'abitukuuliramu ddala n'omusaayi gwa Yesu n'atunaaza, n'abyambulula amaanyi n'obuyinza ebyo ebibadde bitulemesa ekitiibwa kya Mukama okulabisibwa mu bulamu bwaffe. Kati Mukama bw'akola ebyo n'alyoka assa ekisa kye n'okusaasira kwe, n'alyoka assa obulokozi bwe gye tuli. Bwe tumala okusaba Mukama n'atulongoosa n'omusaayi gwe, nga bw'agamba mu Isaaya essuula esooka n'olunyiriri 18 nti wadde ebibi byaffe biba bitwakadde nga bendera, nga biringa musaayi, atunaaza ne bifuuka byeru ng'omuzira. Mukama n'ajja ne tumugamba, Mukama tuyungulule ku buli kibi, ku buli maanyi agatuteekamu obubi ne bubeera mu ffe bwe butali butuukirivu, ku buli myoyo gyonna ne tuteekamu obutali butuukirivu obwo, ne gituleeta okutambulira mu kibi ne mu misango gy'obusungu n'obukaawu, gy'obujja n'obutaagaliza, gy'ettima, gy'eŋŋambo egimenya emikwano n'enkolagana, gy'obwenzi n'obukaba, agatuleeta okutambulira mu nsobi n'ekibi, ne bituleetera okuvaako okufa. Mukama watatuyungulira ku bintu bino, bigenda tutwala mu kuzikirira, mu ggeyeena, n'omala ofiira mu kintu ekyo ky'ogaanye okuwa Mukama, okukuggyako, okukwawulako, kigenda kukutwala emagombe, kigenda kuzikirira obulamu bwo n'obw'abantu bo bwonna, kubanga balina obbikungula ate nga si be baabikola. Weeweeye wa Mukama, sabako, siibako, noonya ku maaso ga Mukama, weewombeeke mu maaso ga Mukama. Tuli mu biseera bya nkomerero bya kudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo, kuteekerateekera Mukama luguudo,
kuluŋŋamya mu makubo ga Mukama. So kati tuyita Omwoyo wa Mukama n'ajja n'atwegattako, yalina amaanyi agatuggyamu ebintu ebyo. Gye tukoma okumuyita mu bulamu bwaffe n'okwenenya, afuuka w'amaanyi mu ffe. Biri ebirala ebibi ne binafuwa ne bifuluma, ye n'ayingira n'atuula. Kati Mukama wamala otuyungulula ne tumugamba kati tuyunge ku Mwoyo we Omutukuvu y'abatuula mu ffe, kubanga buli awava omwoyo omubi walina okutuulawo Omwoyo wa Mukama agenda okutuyamba okukola ebyo Mukama by'ayagala tukole, tutambulire mu mateeka ge n'ebiragiro bye. Oyo yekka yasobola okunnyamba okukuuma omumwa guno ne mmanya nti waliwo ebiseera eby'okusirika. Yekka yasobola okuntamya omwenge, kuntamya okulaba pornography, kumpa strategy, engeri gye nsobola okuwangulamu ekyo ekyokulaba ebifaananyi eby'obuseegu, n'akuwa engeri gye nsobola okuwangulamu okunywa omwenge. Gukubyeko bingi, guli kumpi kwonoona maka. Yekka Omwoyo Omutukuvu yasobola okugenda n'asikayo abaana gye bali n'abakomyawo awaka, n'akomyawo emirembe mu maka, n'essanyu, n'akomyawo obumu. Ye yekka asobola okupreservinga ekyo eky'obwakatonda kye yabawa, n'omugamba akomyewo obulamu abadde okufa. Ekibi n'obutali butuukirivu n'omusango bibadde bireeta kufa. N'akomyawo obulamu mu bulamu bwo, mu baana bo, mu bintu byo, mu maka go. Omwoyo Omutukuvu yekka yasobola okukikola. So olina omuyita nti komyawo obulamu. Komyawo obulamu bwa Kristo abadde okufa. Kati ng'omaze okusaba byonna byonna, ng'omaze okusaba n'olyoka weebaza Mukama, n'omwebaza olw'obulokozi bwe, n'omwebaza olw'okututonyiwa, ne tumwebaza olw'okutunaza n'omusaayi gwa Kristo, ku lw'obulamu obupya bw'atuwadde, ku lw'enkyukakyuka gy'aleeta mu bulamu bwaffe. Kyansi ey'okubiri gy'atuwa, n'atuwonya, n'atulokola, n'atuzza buggya, n'atuteekako obukuumi n'obugabirizi, n'atuwa ekisa n'okusaasira. Ne tulyoka twebaza Mukama olw'ebyo bye tusuubira by'agenda okukola mu bulamu bwaffe olw'okwenenya.